Wachiso, Abe Wachiso, Abe Wachiso, Abe Wachiso, Abe Wachiso, Abe Wachiso, Mulina Pate, Abe Wachiso, Abe Wachiso. Chokana echinuma abantu banga mugenyi nono chicho gamba basebo ne banyabo musoke mwetulire akirira era ajja people power Chagulanyi is our president. Chagulanyi thank you. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. People power, our power, people power. Ewachiso oye, Ewachiso oye, Ewachiso oye, Ewachiso a statement Z, NUP everywhere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannawakiso tugenda kutwala omukisa guno tugulewo n'okusaba nga tugenda kuwaayo obudde buno eri Mukama Katonda kuba ffe tetulina nnyo kye tusobola kukola okuggyako oyo gwe tusinza Mukama Katonda waffe. Era nga nja kusaba omukyalo ono anekaanekanye mu beret. Yes, come forward. Otukulembere musaala. People power, our power, umbrella, Mukama yebazibwe. Twebaza Katonda olunaku lwayawudde mu nnaku. Mukama tugwebaza olwa pulezidenti waffe. Tukkiriza nti yawangula era bwe kataligirya tugenda kutuula mu ntebe. Mukama tukwebaza olw'obumu. Tukwebaza olwa Wakiso district kubanga Wakiso district ya Nkizo. Ffe twasinga okwagala Bobi. Tukyamwagala ate era tuli mwagala. Mukama bwe tugenda okuteesaako leka kirabe omukisa mu maaso go. Tulabe okuganja tukume nga tuli bumu n'okusingira ddala obuwanguzi tulina obutono. Tufune okwerabiza entebe ennene. Tufune okutwerabiza abantu baffe eri mukyala abatulonda abakaaba abafuye amalwaliro olw'obutabaawo saavisi nnungi. Taata tusaba bitono etulinda ebijja okuva gy'oli mu linnya ery'omwana Yesu otusabidde n'okubaza ne twebaza nti amiina. Our power, People power, our power. Kantwale era omukisa guno. Maama ayambadde Gomas jangu otukulembere oluyimba lw'eggwanga. National Unity Platform mugikubireko mu ngalo. Ge maanyi g'abantu. Mami Justi oluyimba lw'eggwanga. People power, our power, NUP, everywhere. Oh, Uganda, me go the body, we a future in thy heart. United, free, holy, party together we always stand. Tweyanziza tweyanzirike
kati tugenda n'okuyimba oluyimba oludutwala entebe. Sebanekaanekanye ow'ekino Kinigeria oba Kifirika jangu otukulembere mu lutalo lwa olutalo nga luwedde. People power, our power, NUP, everywhere, olutalo nga luwedde. Tuliyambale bule, olutalo nga luwedde. Tuliyambale bule, tulivimba mu Uganda empya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. People power, our power, NUP, everywhere. Basebo ne banyabo mukirize masi asobola kwagajja ngo tuyimbire otuyise mu kitibwa kya Buganda. Sa masi asobola kwagajja. People power, our power, NUP, everywhere. Oli mu Buganda wano katono nnyo tuwulire Buganda nze neerabidde n'okuyimba bannange olwo yatusiba nadda ne mukati banaye twewombeke okuva edda n'edda lyonna lineggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe wetoloola ensi yonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Kale abalero katulwane okusuza Buganda asanyira nnyo banyajja baffe kale twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Mathias banaye mwetulire Mr. President. Mathias abadde tamanyi nti maama nzaala wakobe yemmole Nantumbwe. Eyo naye osobola okugendayo ate olugendo nga luwanvu ddala. Eyo no National Unity Platform tuli cosmopolitan mu byamawanga. Bw'oyagala omusoga otusangayo, bw'oyagala omuteeso otusangayo, bw'oyagala omukyoli otusangawo, bw'oyagala amadiini gonna, abasiraamu, abakristaayo ne bano abanyeenya wano nabo tubayina kuba bajja ne batugamba nti Lubaale yaninnye Kyagulanyi ateekwa okulayira. Nabo ffe tubawuliriza. Ate we mbawaiswa ngaze njogera ebya Lubaale nteeka okuweebwa ekitiibwa kubanga mba mbitegeera nnyo. Mukama mulungi ekiseera kyonna watisa omwekumireko mu ngalo ez'omwanguka. Omukolo guno gwandibadde twagutandise dda naye olw'obungi bammwe n'okuba nti musobodde okujja mwenna nga temuze buzzi naye nga munekaanekanye ng'abeeteekateeka okujja okulaba Lubaale n'otuliko mu Mukama. Mr. President, the Secretary General, the Vice Presidents, distinguished Vice Presidents, ababaka ba Parliament, bameeya baffe, ssebo omwogezi w'ekibiina John Ssenyonyi,
abakulembeze bonna abaami bano n'abakyala bano si bantu ba bulijjo, bano bakulembeze ba National Unity Platform. Sebo bano bakulembeze abalondebwa mu kisanja ekya 2021 kyosuubira okumalako nga President wa Uganda. Era nga buno bwe bukulembeze obugenda okuweereza ku district era ku kifo ekisinga okubeera n'abantu abangi mu Uganda yonna, both mu kulonda, mu kuwa omusolo ne mu byafaayo byonna ebisigadde. Wakiso poses the biggest population. So Mr. President, okuba nti okyazizza abakulembeze okuva ku muluka paka ku constituency ku mubaka wa parliament, kitegeeza nti sebo wakiseena abaka ba parliament 9 National Unity Platform. So Mr. President, mu myezi 3 yasobola okununula ebifo 8 ku 9 ebitwalibwa Wakiso. Ate era n'ekyo ekifo ekimu ekyasigalayo twasaasira kisaasire kuba kyali mikono gya bannaffe. Singa twali tutegedde nti bannaffe baali banafumu, twanditaddemu giyetomera era yero n'afuluma mu Wakiso district nga bwe yakolebwa mu kisanja kino ekitakolebwangako. Nabwe kityo tubaniriza nnyo mu kifo kino. Nja kusaba na Wakiso mukubire ne ku president Ngalenda. Olunaku lw'eggulo mu lubiri olusasulire baatuuzizza abantu abafaanana nga ffe. Naye olwaleero mu lubiri olw'Abannayuganda tutuuzizza obukulembeze bwa National Unity Platform. Mr. President, we don't take that as mean fit okuba nga tulina we twegazaanyiza nga batuweesa ekitiibwa nga watandise n'okuwa ekifaananyi ky'abali be tujja mu ntebe nti bw'okola bino bikuwangaza mu bukulembeze. Twabitandika tuli bateeketeeke, tebayinza tusanga. Sijja kuba mwogezi wa lunaku, munzikirize ntwale obuvunaanyizibwa buno oluvannyuma lw'okuba nga n'abanjudde abakulembeze. Nsooke mpite omwogezi agenda okusooka olunaku olwaleero nga ye distinguished mayor waffe, mayor ow'Enasana ndoza yagenda okukiikira bameeya bonna. Owa wano ajja kusooka gye ow'ekitiibwa atwanirize ku mbuga ye. Onono yatwala president byonna twabikwasani. Sebo w'ekitiibwa twanirize era otukkirize tusobole okuteesa ensonga zonna mu kifo ekyo kino n'abantu bo bamanye nti mwoli ologoma. Sebo ow'ekitiibwa neyanziza nnyo mukadde waffe Mr. President, Vice President Buganda, Secretary General ne Executive yonna ya NUP, District Governor, District Woman MP, Honorable MPs naye mu ngeri enjawulo. Honorable MP Antwala ow'ekitiibwa Mwadankunyingi, Your Worship, the mayors, municipal mayors, mayors ba town council, aba divisions, ne ba ssentebe ba sub counties, honorable councillors mwenna okuviira ddala ku ba district ojje ne ku ba local governments naddala mu ngeri y'enjawulo abakasanga town council abatukyaziza, banna NUP mwenna mbiti ebyenjawulo, nammwe bakadde baffe baganda baffe bannamawulire, twesiimye nnyo okuba nammwe mu Kasanga Town Council olunaku olwaleero. Mr. President, tukwebaza ku lwa bannange olw'ekifaananyi ne values z'otadde mu NUP ze tutambulirako. Mwenna bakulembeze bannange abali wano mbayozaayoza olw'obuwanguzi obukulu bwe twafuna obwa pulezidenti. Obuwanguzi ffenna bwe tukyetaaga okulwanira okujjayo. So Mr. President, kutegeeza
ngaba local government ebiseera ebisinga tuba mu administration naye tuli wamu mu kulaba nga tununula obuwanguzi bwaffe. Ekirala Mr. President tukutegeeza ng'aba local government naddala nze gye ntwala lowa local government Kasanga Town Council tuli beeteefuteefu okuweereza nga tetwerabidde values za NUP ate era okukakasa ddala abantu budde akyali kiseera kyaffe kya buweereza. N'ebigambo ebyo tukakasa tujja kusigala nga tuli loyo eri ekibiina kyaffe era tujja kubeera ku values za NUP. Sebo Vice President Buganda kuba tuli mu Buganda tukukakasa tujja kubeera enteekateeka zonna nga bannakasangati. N'ebigambo ebyo mbagaliza ekiseera ekirungi bannakasangati bonna ba honorable councillors security twagirinnye ku ffeete tweyanze nnyo tweyanzeege. People power, our power, NUP everywhere, NUP mumukubireko mu ngalo empologoma ya Kasangati. Wabayo omusambi gwoba olina okuleeta mu ddakiika zonna nga yajja kuteeba naye meeyo oyo wajjawo. Gasebo ne bannyabo mukkirize tuyite meya ba municipal mayors era bajje batuwa obubaka oyo abadde yatukyazizza naye tulina abakyala ab'enjawulo mu bukulembeze era nja kusaba abakulembeddwa Honorable Bakite mujje muwa obubaka ku lwaba division kulaba municipality mayors. Etimu ndowooza mugiraba. People power. Yeah, tweyanza nnyo omulongo waffe Waiswa. So Mr. President, an executive bio, Governor waffe wa district, the municipal honorable MPs present, the municipal mayors mwenna, bana NUP, people power, our power, NUP, everywhere. Yeah, erinya nze mukyalo Regina Bakite Nakazi, nze meya wa Nansana aliko. Ate era asuubira okulayira. Naye Mr. President nga sinagenda wala okwogera ku lwa mayors bano bonna badde nsaba onzikirize bakubuzeeko kuba tuna division nya municipality ne Mr. President twaluzinga entebe narale naye tumanyi come 2026 naye agenda bawa NUP. We are going to take over the State House, so allow me bamale okubuzaako then I'll proceed. People power, our power. Sebo President ne bakadde baffe sijja kudda mu protocol lw'embeera y'obudde naye nze musajja wo nkwatanga abo Julius Mutebi Nsubuga meya wa municipality ya Kirayi. Sebo akalulu twakawangulira waggulu nnyo aba NUP era nga ku boxes zaali mu Kirayi 19:5 19:2 twaziwanvu. Banaffe mwenna tubayozayoza naye kye tusinga okubakuutira twagale ekibiina kyaffe ate tukisoosowaze mu buli kye tukola. Ate era tuleme okukiswaza mu buweereza bwaffe. Ssaabasajja Kabaka awangaale Sebo President Mukama akutukuumire. People power. People power. Power. Sebo Mr. President, olwaleero nina essanyu lyasusse okuyimirako mu maaso go for the first time. Nze Engineer Ssemwanga Godfrey Kabuziryako olabe. Mukama wange ndowooza ndi charge mu kitundu ky'olinamu interest ekimu enguudo esinga okubeera embi. Naye kino kigende eri abakulembeze bannange be balonze. Batulonze bamaze tuze na kibiina kwa values zero corruption. Ekiri ewange kibadde kibi Mr. President ndowooza okimanyi. Naye nze ndikakira kambuzi.
amazima gajja kwaki neyanzege people power power order. Yes. Sebo Mr. President, bameya singabo tulaba wano twagala okutegeeza tituli basanyufu nnyo bwe tuze ku kiggwa Sebo okujja okuwa obweyamo ate otuwa omukisa nga tweteekerateekera okulayira okugenda okujja. Twagala okutegeeza Mr. President, local government ye area eteri nnyangu nnyo kuba twesanga olaba Nansana municipality among other municipalities. Gavumenti tuwa sente nyingi naye weesanga obusente batuddiza butono nnyo. So baleke kwekwasa nga tuli mu buyinza. President gavumenti evunaanyizibwa kubanga ye nannyini sente okulaba nti we are going to advocate okulaba nti batwongera sente sobola okulwaninga municipality zaffe. N'ekirala Mr. President, mu maaso go yabaide petition in parliament bakansala abeeyongeddemu in Wakiso district tebatuwadde sente zigenda kusasula bakansala abo, naye twasaza amagezi ne tutuula mu budget zaffe ne tutola ku activities ezimu eri mu departments ez'enjawulo tabenga sobola okunoonya sente, naye tetujja koowa tugenda kulaba nga tugezaako okulwana okulaba nga Nansana ne other municipalities nga zigenda mu maaso. Twagala okwongera okuwa obweyamo beya bakite mbadde mu ndaba ndi mukyala atanyigirwa mu ttooke. I don't tolerate corruption. Mbadde ne speaker twagenda tubadde ne opposition genza okuva e Nansana nga tewakyali opposition ng'abantu bonna babagula. So njagala obakakasa bannange bakansala bazze okufana obutanyagwa tetujja kufuna speaker agenda kwegatta na gavumenti okupa sente. So tubasaba ba honorable towetaaga speaker gula sote. Mr. President batandise okugula sukaali ng'oli anoonya bwa speaker ebyo tetujja bikkiriza waffe tetwateekamu sente. Tujja kwogera bingi kubanga tulina obudde butono, naye President bameeya bo tukutte nze e Nansana baali 5 naye abaakomawo abayita mu kalulu baali 2 bokka twasobola okuwangula wonna Nansana municipality abalala of course be balema Native College. So twagala obasaba councillors temuzze kulya mwafunye buvunaanyizibwa masiro zegamba self actualization enya kubeera waggulu tusavinga abantu baffe babe batulonda. Ssaabasajja Kabaka awangaala. Thank you. Emeya Bakite oye! Emeya Bakite oye! Municipal mayors oye! Wakiso oye! Everywhere oye! NUP! Bana yemuteke mukajanja NUP! Everywhere! Mwino teka mukajanja ffe tuli mu kintu kimu. Basebo ne banyabo mukirize amidistas abasinga muli ba local government, abasinga tuli ba local government bakansalazi n'abalala, naye nga bwe manyi National Unity Platform elevatinga okusinziira ku bikolwa byo. Tulina n'ababaka ba parliament abaze Mr. President Wakiso ekiikiriddwa bulungi. Ababaka ba parliament ndabawo Honorable Naluyima oyo n'abadde mu local government, ndabawo Honorable Muwada Nku Nyingi, Sebo musajja wo Serukenya takubuzeewo akuliruyaawo. Mr. President musajja wo ow'Entebe akuliruyaawo naye embwa etakamwa. Honorable Wakayima Nansana municipality. Zebe manjagala otegeera ebiri e Nansana mbipimira mu kunyirira kwa Kiwalaata kya Mubaka. Basaba ne banyabo mukirize mpite Honorable Betty
alungamye ku lw'ababaka ba paalamenti. Agira ababaka ba paalamenti. Ababaka ba paalamenti mujje National Unity Platform. Ebintu birala nnyo kati. Ceremonies. People power. People power. Chadondo is people power. Chira, people power. And the rest of Wakiso, people power. People power. Tweyanze again. Several president. That's an oye. Then tell me oye. Busiro South oye. Busiro East oye. Sabagaba oye. People power. People power. Tweyanze again. Jechi of course Wakiso likaserebera mu kirasi. Ekyo gye kirinjo. Kale kati tufube mu bwangu ddala tulabe nga akadde kano tukakkiriza. Mr. President wamu n'olukiiko lwo owekitiibwa ssentebe wa district ya Wakiso, ba mayors, ba L3 chairpersons wamu ne ba councillors mwenna bakulembeze bannange buli ssekinomu era mu kiti kye. Erinnya Betty Efonalima, nze vice chairperson wa district eno sewo ssentebe nkyakuweereza. Ate mu ngeri ey'enjawulo banna Wakiso mwe mwakkiriza tube nga tuweerereza wamu mu parliament ya Uganda. N'olwekyo tubeebaza mwebale nnyo kuba ekyenjawulo ffe kye tulina ate mmwe mwatetenkanyiriza ddala tube n'obuwanguzi buno ffenna wamu ne tuba nga tuli bawanguzi. Nga sinnabaako kyenjogera mikwano gyaffe mukkirize mu ddakiika emu n'obutawera ate mumanye bakulembeze bannange be tulinabo wano. Honorable Kakembo kikkakatako okujja okweyanjula nga tebakwanjudde bwanjuzi. People power. Our power. Sebo Mr. President. Soke mwaka zindala. People power. Our power. People power. Sebo Mkamange President. Sebo Mkamange Vice President of Uganda. Executive. Ssentebe wa district ne bakansala bakama bange ababaka. Nze musajja wo Saalongo Kakembo Mikairi Mbwatekamwa. Nze omubaka akiikira president yatubba akalulu. Mutuuze oyo si mutuuze mulungi. Era nganza amukiikirira. Ezo empisa si zaffe za Buganda. Ne Buganda bw'ojjayo bw'okula n'ofuna envi oziwa ekitiibwa. Era ffe mu Buganda kya nnono. Iyo omusajja oyo yenna n'ezo envi oyinza okuba omuyaayi n'olimba Bannayuganda n'obba Bannayuganda n'otuuka n'okwekazaakaza. Kitukola bubi nnyo naye namugambye njagala kumusomesa mulombolombo n'ennono ezaffe. Anti bagamba ogende bulyangu okola ki? Kale mumundekere nja muyigiriza empisa ennungi ez'abasajja Abaganda nabwe beeyisa abakuze mu myaka. Yenze Saalongo Kakembo Mikairi Mbwatekamwa bannange mbalamusizza. Ndi mulwadde siri mulamu bulungi ne munsaasire. Mukama bankumire Ssaabasajja Kabaka wange. People power. Our power. People power. Mukama waffe President n'olukiiko olukulu olwa NUP abakulembeze mwenna mbiti ebyenjawulo amannya muwaddanko nnyingi. Komanda wa Kyaddondo East omupya nsaba bakansala b'e Kyaddondo mwe muyibuke kuba tuffe tukyazizza. People power. Our power. People power. Bakadde baffe ku district tukiikirwa bakansala mukaaga bonna twabafunanga b'NUP. Ku town council tukiikirwa bakansala 58 okujjako special groups abaala bonna NUP era we bali wano mukadde wa. Ab'ebitiibwa mwenna ogwaffe
twasanga mwangu president yali amaze okuteekateeka era nze nakatikidde mu kunyweza kubanga entandikwa enteekateeka yonna mu Kyaddondo ebadde guruguru tetukyayiiza science bwe buduroni obuyita waggulu naye ebirala tujja kwambalagana Ssaabasajja Kabaka wange. People power, our power. So, Mr. President, Vice President, n'olukiiko lwonna, Sebo Governor, bameya bonna, naddala meya wange wa municipality ow'e Nansana, abakulembeze mwenna, amanya gange nze Wakayima Musoke Nsereko, barange ngasenso balaba abataka. Mr. President, bagamba obusolo obunaawooma obulabira ku mbawula naye abewakiso okakasizza omuliro gwe balina era wakiso naffe tukkiriza nti ffe mutima gwa Uganda era Sebo President ng'ovudde ku mukyala Naluyima okufuna obululu obungi ndowooza mu Uganda ffe twagenda tuddirira okufuna obululu obungi. Eyasooka yali mukadde wange Sseggona akali amaggwa yafuna obululu obuyitirivu bwe butyo ndowooza mu Uganda nange nenzirako ate gwe obubwate ne busukka kaakati naye ng'era muganda wange bw'ayogedde waliwo omusajja omukulukulu ow'engalo empanvu ye yakola ebitakulika era tukyalwana olutalo sserukulwana okulaba nga obululu tubujjayo. Bassebo ne bannyabo mbozaayoza mwenna mu lusambaggano olwo ate era tugende mu maaso nga tukyalwana n'amaanyi. Nze Wakayima Musoke Nsereko, Mukama abankumbire ow'e Nansana. Ab'e Nansana gye muli ekintu tukitabula bulungi. Mbatidde atabatya gwente bana kampe muganda wange ate ababuuze. Sebo President wange, abakulembeze mwenna, ba councillors, nsanyuse nnyo okuyimirira wano. Bane muzikirize ntwala omukisa guno okwebaza President waffe for the ransom he paid okufuuka saddaaka eri eggwanga lya Uganda. Era teyalisobodde kikola yekka, neebaze ne ttiimu gye yali atambula nayo. President wange nabaddeko ekitalo lunaku olwokusatu naye nkuwa amawulire nti bagumu nnyo kasita famire zaabwe zibanga nnungi. Bagumu bayinza okuba babanyigiriza but they cannot break their hearts. Bagumu era tusabire nnyo baganda baffe abo. Era Sebo President naye ama maaso go nti ku ttiimu yo nja kutwalako abantu 5 mu Ssaabagabo ndabe nga mbawe ebyokukola tulabe nga tutambulira wamu. Era abaana nasobola okulaba abaana 5 bokka era nina obubaka bwe mbaleetedde kubanga bo omutima gubali waka bubagamba temufaayo ffe tuli bulungi naye abawaka. Sebo nzikiriza President nkwase General Secretary aba Secretary General akakadde k'ensimbi olwa famire z'abaana 5. Sebo President olw'omulimu gwe watukolera Sebo nakuleeteddeyo embuzi kimeeme eri wali eri. Bagambe bagireete. Sebo saagala kubeera mu bitiibwa naye njagala nsigale nga ndi muzoganyiwo era nkubira ng'otambula nvuga edifensive kuba kyenkakatako okukuuma ndi musirikale wo. N'olw'ebigambo ebyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanzege bassebo ne bannyabo. Mr. President, before you is the Wakiso team, and before you are currently the MPs, though our members are unable to make it, others. Nanda Sebo President, ekirungi ekyenjawulo ekiriwo ti Naluyima eyakutte flag teyakutte bukwasi naye Sebo President nyongera okweyanjula nti tiimu eno buli omu ekifo kyagenzeemu
wakiri omuntu gwe wasitumye akwasaganye national level ye parliament ya Uganda nga njikwasaganya wamu nga ntwala district yonna myongera okukakasa nti omuntu gwe watumye kubanga NUP wetutuma ssebo gwoba otutumye myongera okukakasa nti watumye material siwe kiri mikwano nga kikyendeeta mukama wange president abantu bano bonna nga wobalaba abamu kuffe tuyinza okuba tubaddeko mu kanso naye abamu kuffe tugenda abasinga tugenda kukola ki kuyingira nga mwekyo mu byonna nga tetunnayogera birala byonna bifa mu kitundu kyaffe era nga tetunnayongera kwekulisa president kitegeeza nti tulina omulimu ng'obukulembeze obuli mu local governments okulabira ddala nga tukuuma erinnya lya NUP nga liri waggulu tutambudde era nga tumanyi bulungi nnyo tina abantu baffe bayongera okuyayaana okubanga ddala batunuulira embeera eno wadde banyigirizibwa naye balina ssuubi buli we bakutunuulirako bwe bati n'ebifaananyi ne bitambula ne bagamba mukama kasita pulezidenti waffe okyamutukuumidde nga mulamu buli we batambula era buli we batambula bwe bati ne wabaayo kansala ajja n'abagamba nze okwambala red tekintiisa n'abagamba nze okugira mu t-shirt eno nga tukyajjukiza bannayuganda nti terunaggwa tekintiisa abantu abo abangi bannayuganda yonna gye bali baddamu amaanyi nga bwe twogerera kansala gw'olaba ono owa LC3 kansala gw'olaba ono owa LC4 kansala gw'olaba owa district nga buli watambula emikolo gye tutabaako ffe ba MP emikolo gye tutabaako oba district chairman oba kansala oba naawe wootali gwe bayita NUP president nga kitegeeza Katonda yatusaasidde ne tubanga kati tulina namba tusobola okutulako bwe tuti naye omulimu omunene gwe tulina nga bakulembeze bannange nkibagamba nammwe kino kwe kwongera okuwanika bendera kwe kuwanika erinnya lye twafunye kwe kwongera okulaga nti 2026 tugenda kuba ne Wakiso ng'otwawulira nti nno yalina ekirala kyayambadde ng'ate okuyingira mu Wakiso ng'omuntu agamba nti oyingidde wani nti abo wa NUP takyasobola n'olwekyo mbagamba era mbategeeza naluyima bwe mba mbaddeko sipiika ekira town council naluyima bwe mba nabeerako deputy mayor mu kira town council n'efuuka municipality naluyima bwe mba ndi vice chairperson wa Wakiso district essaawa eno nga mwafunye amaanyi nammwe okukakasa nti nno omuntu gwe muweereza tagenda baswaza era mwekyo mukubire nnyo gavana ono wa Wakiso district bannange mumuwengaleza amaanyi ddala kuba yali mu ssaala okugamba nti ku luno district eddamu kutuswaza abadde bayisi katusale amagezi tube nga tumutambuza wonna era ekyo mumanyi bangi kumwe abalabyeko empisa zange temugenda kuswaza temugenda nammwe kuswala ekyo nkibasuubiza naye bameka kumwe abatusuubiza tinammwe temugenda tuswaza nsaba emikono bannange muyimirireko pulezidenti abalabe abatusuubiza nti temugenda tuswaza abatusuubiza nti sente tezigenda batwala abatusuubiza nti we munajja mu paliyamenti si yemwe mugenda okugambibwa nti mwe mwakyusiza sente abatusuubiza nti tugenda kubeera mu paliyamenti ya Uganda nga naffe tugamba nti wadde teri sente ku local gavumenti naye mugenda kubanga muli basaale local gavumenti ezo zituuma bannange nga sibalaba n'olwekyo mbakuutira nga mmaliriza musaba tutuule mbasaba kino nga nkyogera mu maaso ga president local government zemugenzeemu oba ze mulimu essaawa eno kuba muli bakulembeze si ba butundu bwammwe bwokka muli bakulembeze mu Uganda mbasaba tewaba lunaku n'olumu lwe mukemebwa era mukole ebyo bibasubirwamu naye mu byonna mumanye nti local government mugenzeemu temulimu ssente kuweereza ate nga gwe mulagwa gwaffe ogwa NUP n'olwekyo mbasaba tumalirire tulabe nga tuteekawo obuweereza 2026 egende okutuuka nga buli omu agamba wa NUP tokola ki toyinnyawo togendayo era tulabe ebibona bonna obufu obwo obulala bwasigaddeyo tubuleete on board musobozese ffe abalala basigadde tugende mu districts endala eri mu Karamojawa okwongera okunula Uganda naye Wakiso nga mmanyinde saateredde n'olwekyo mbasaba tumalirire nsaba bategeeza
era district chairman kino nga nkikulekera nze ndi mugumu ti district eno amanya gwenagala janganga genkanawa ng'olina president ng'olina deputy president olina Naluyima olina ne bakansala bano ogenda kwongera okunyweza district eno bwe tuba nga twayita mu mbuyaga y'omusenyu president chairman mmanyi abantu bano ogenda bakumaakuma n'amaanyi agasingayo era oyongera okunyweza municipality zaffe neyo gye baawambye nayo gikomyewo mbasaba tumanye nti tuze mu local government naye nga tulina omulimu okulaba nga tuwanika ekitiibwa kya NUP bannayuganda bafune essanyu tumalirize nga tugamba ti mukama atununudde tumalirize nga tulabawo enjawo naffe tugende mu parliament tulabe nga twongera okutereeza ekintu ekikyasobyawo mu maaso eyo uganda egenda kufuna essanyu uganda egenda kubanywevu mumanye kino kye tulimu omuzannyo gwa chess buli poni etambula wabamanyiko ku muzannyo gwa chess buli mpiki etambula lwayo hosa ebuuka kasa netambula neno nekola kino ne poni olumu ebuuka gumu olwa netambula bbiri salawo ogenda kutambula oti naye oba otambula manye ebbali waliyo omulabe tuli NUP abaliwo okuprotectinga kati abaliwo okunyweza okulaba nga tetudda mabega nga Uganda kati nkusaba woba otudda ng'oli kansala gamba leero bwenzannya omuzannyo guno nti budget giremeseza okuyita oba oli mu local council ki oba oliwa twenjiremesa mulabe wange azannye kiruwa twetegereze buli kye bakola manya nti gwe oliko okusayidi ndala naye nabwe kyolina okutambuza olina okukalculatinga ffenna wamu twongere okulaba nga tukola ki nga gwe bayita king oba gwe bayita ekya NUP kye twafunye gwe bayita ono king gwe twafunye nti NUP emaliridde erina okukyusa okwenjawulo kwerese nga teryamukwatako Ssaabasajja Kabaka awangaala kamarabe People power! Our power! Baada ya baka ba parliament bakubireko mu ngalo kuza. Ebigambo Honorable Naluyima byayogedde binzijukiza ebimu ku bigambo mu luyimba lwa mukwano gwange Mathias Walukaga omusota gwa Tente ali oyagala mulalo yabakola ki Honorable Naluyima we bali kugera bigambo ebyo nze kwatidde mu angeli kakati mukirize basebo ne banyabo meya we Machingi Ssaabagabo atuwaddeyo yavudde mu tiimu ye Mr. Secretary General era bankwasiza emitwalo 7 sebo jangu ogimukwase kulwa famire aba Machingi Ssaabagabo sebo bazze emitwalo 7 ebyo nno bye bitawanya jjajja ebyo bye muwulira bye bitawanyani kuba jjajja tabangawo nga tali mu lukusikusi lwa kubba na kutwala nga tebamuwadde naye alaba buli kiseera ffe batuwa buli kiseera batuwa kati ebyo ne bimutawanya naye n'atandika okulaba ebintu mu ngeri ki ekifuula nnenge naye ajja kuba bulungi kubanga tumanyi nti ffe twewa obuvunaanyizibwa tuli bangi abataalondebwa tuli bangi abateesimbawo tuli bangi abakkiririza mu nkyukakyuka tuli bangi mu ggwanga lyonna abalinze ekintu kimu okukyusa obukulembeze kati obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abakulembeze kutukulembera okutuusa bannayuganda ku kye baagala eky'okuggyako Gen. Yoweri Kaguta 7 sigenda kumala budde bungi nnyo bannange ewa Kiseeyo waliyo omusajja yagenda mu district esinga okuba enzibu n'agikulembera n'afuna entalo nnyingi nnyo ab'omusanyi abakola endabirwamu abaaki naye n'ayita mu mbeera eyo eri we yatuuka nendaba nga ebigambo bimuweddeko nga paati ze zonna zikola amatu gakola engalo zikola emikono gikola naye ng'ali ku muntu waki ng'alwanirira muntu waki bannaye tulina okuba nello bwetyo tulina okuba nello nga tuli bakulembeze kasita tuba nga tulwanirira nsonga y'abaki era mukkirize tutwale obuvunaanyizibwa buno n'olunaku lwa leero twebaza obuvumu era mpite gavana ow'ekibuga owa district ey'ebantu b'ebeesiima b'ewa Kiso mukwano gwange chairman Matiya Wanga
zeno nina omukisa bane mwetulire nina omukisa nonzi tulina gye twali mu famire ne mbagamba omusajja oyo mulamu birala mulabamu ebya chairman ebisukka wano era nze bwe bampa omuzindalo nabagamba obwa chairman tumuwe netumuwa obwa chairman naye yatuyamba ensi bwe yatuuka mu byenkyukakyuka nga ye chairman wa Democratic Party fenna yatuleeta wamu mu National Unity Platform. Sebo webale nnyo abantu abasinga tebamanyi naye ono ye yali chairman wa Democratic Party katanajja mu National Unity Platform. Owekitiibwa Matiya Lwanga yogerako eri abantu. Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, abakulembeze baffe mu National Unity Platform abayanjuddwa edda naye mu ngeri ey'enjawulo, Matiya kubanga yatutwala mu Buganda. Basebo ne banyabo, NUP everywhere. Owekitiibwa kano ke kadoozi ka Wakiso. Nazzi guno mu Buganda omuntu wagenda mu lutabaalo akomawe wa mukama we n'aluboza. Gwe nali mpeebwa obuvunaanyizibwa obwa disitulikiti ya Wakiso, bwe twasisinkana mu maka g'omubaka Medard Sseggona e Nakasozi mu Buddu, nakubuulira nti Wakiso si ya muzannyo. Abakulembeze bangi bwe bawulira ekigambo local government balowooza tuli loko, naye local government ng'omanyi politics is a strategic government, a very strategic government. Oba mumanyi gyemukola ki gyemulaga, era kyova olaba ssebo w'ekitiibwa gy'osobola okusinziira mu local government n'okola omubaka wa parliament. Naye kizibu tewandibaddeyo MP yenna asobola kukola ki mubaka wa parliament mu district. Naye mu local government mulimu ekyama kimu nti bw'obeera olina mission ebyokulya tebikutunuza akaalira, naye olw'okuba nti okulya kikulu oba olina okukyayibwa ennyo. Abantu bangi tuli wano nga sinnakuwoleza lutabaalo, mulimu abalowooza nti tutuuse naye bannange okuwummula tekuba ki. Bwe muba mumanyi Buganda, Uganda n'ensi eno kyeyagala tetunnabakola ki. Olwaleero ssebo okuletedde ttiimu eno eddemu erayire. Bwe twali ewa Honorable Medard Sseggona abakulembeze be bakola ki, be baalayira, abakulembeze aba NUP mu Wakiso. Olwaleero abali wano bakulembeze ba NUP mu local government. Nja kusaba Secretary General mu budde obutuufu aleete ekirayiro ky'NUP, buli mukulembeze ali wano akikube nga tukikubira wamu. Ngenda kukola omulimu mutono nnyo ssebo, ngenda kulaga abakulembeze okusinziira mu mitendera gyabwe. Nja kutandika ne division A, ba councillors abavaayo mujje wano, abatali ba district naye aba division A Ntebe LC3. Where are they? That's division B. Tulina Ssentebe ne ba councillors. Where are you? What's the week?
division tukozese speed kubanga Wakiso tuli bangi. Arafat Sekawoya ye center wa division A B division A mu Ntebe municipality bano be bakansalaze abalala tebasobola. Chairman wa division bitali. Kati Abantebe municipality councillors ba councillors abo municipality y'Entebbe Owekitiibwa abantu bano boolaba obuwanguzi bwabwe si bwa kuzannya. Municipality erina abantu emitwalo 6 teweza na square ya mailo 5 naye erina barracks 9 ate nga ZSFC. N'olwekyo bwe mulaba obuwanguzi bw'abantu bano temubutwala ko granted. Tulina abantu Katabi Town Council councillors abapa Town Council baliwa ne chairperson Mwami kodi teyaze basamulekere ka Johnstown Council tebanatu Kasanje Town Council kati Sabagabo Machinje municipality ngamwe muri division ya Ndejje, division ya Bunamwaya ne division ya Masajja. What is our motto? Dr. Sonko Shafik, the chairperson wa division ya Ndejje. Sawa alaikum. Chairperson wa Oscar Masajja. Bunamwaya division elineti ekibuga eky'Entebbe ekyowokusatu tebaala. abamudde mabega bakwanga Sebo President bano be councillors abakola division esatu Machinje Sabagabo era nga yemu ku municipality esinza abantu. People power, our power, our power, people power. NUP everywhere, everywhere. NUP. Tulina abantu abava mu Kyengera Town Council nga bakulembeddwa Walukagga eyaweebwa ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka. Era ndowooza ye atuwe muyagayo NUP nja bayimbiramu oluvannyumako sisobola kuvaano nga sibayimbiddemu nga pulezidenti wange waali aludde n'omunda bakonga bano be councillors abakola Town Council ya Kyengera n'omubaka Medad Segona Lugenda era bakola omulimu munene nnyo yemu ku Town Council ze tulinamu essuubi. People power, our power, our power, people power. Nansa na division itali municipality. Nansa na division yoka. Division. People power, our power.
Oweekitiibwa Pulezidenti n'abakulembeze mwenna tusanyuse okubeera wano. Amannya nze Matovu Joseph Saalongo, ssebo omuwuutanyiiwo mu division y'e Nansana nga chairperson era bano be bakansala abange. Nabweru division. Ssebo Pulezidenti, olukiiko olukulu n'abakulembeze ab'enjawulo, eno ye Nabweru division. Omusajja gwe twakuba yali wa NRM nnyo ng'agamba nti ennamba 1000 mu NRM, ennamba 1000 ne tumukuba ne tumufundikira mu kakebe era akyali eyo. Your Excellency, abantu bano bansabye bakubeko naawe ekifaananyi. Mujja kukomawo temufaayo. Mufundeemu kamera esobole okubamalayo. Mufundeemu kamera ejja kuba tebamalayo. Ate buli omu ayagala fuloni. Busukuma division. Busukuma division. Okay, Nansana municipality kulemberwa wiki. Ale Gombe division pass. Gombe division pass. Mwami Kasiri Baliwa, Mayor wa Gombe. Ssebo Your Excellency, jangu okubikwala n'abantu. Nansana municipality. May I worship the mayor Ajale Dategoro. President Sebo Yaguwa Great Fan. Chemba mumanya kamera tekola kavu. Gwejitawo de maaso wali wobofu kamera ono. De maaso wobofu kamera.
kati gwe kamera tekulaba. Tebamanyi bifaananyi. Twagala division ya Mende ne benasoose okulaga bajja kudda tule twanire president Wakiso Mumyuka ne Wakiso Town Council ne Mende Mende, where are you? Mende, where are you? Your Excellency, Badwe Basajjabo, Abakuma. Okay, what? Genda ofukamire mu maaso wali. Mwami tumepita chairperson wa Mende ya kule Mwami Felix Semuju sentebe wa Wakiso Ukazi. Division yenna mugongo weri weyogerere weri ate kira mujjewa kira weyogerere bano ate kira kuli bano namugongo kira weyogerere jamu Musajja wono bamunyakulula etugenda kubinunula kubanga yali yakulembera okusatu bamulange Namugongo division ekulemberwa Akalubo Ronald. His worship the mayor Julius Nenga bangi babagasa ate bangi. Nyina abantu bo abagala ate mukimanye buli lwe mukola kaavu kamera tebamalaayo. Our power. Bakansalas ababa Musiro North mujje nga bwe mulina Mayumba Kakiri ne Masuli Town Councils Sub-County Musiro North Councillors Councillors NUP Musiro North, where are you? Wekitiibwa tiimu eno nsaba buli ali wano agyebazeeko mu ngeri y'enjawulo. Okole nayingire Wakiso nga mu Busiro North ewazannyibwa era Busiro North ngeringa y'emmeka ya NRM. Nga bwe nabagamba nti local government is a strategic government. Netukola homework olwaleero okuva ku mubaka basentebe bakansalas Busiro North NUP era obuvunaanyizibwa bwe tulina nga district bwe kulaba nga tussaawo enjawulo kubanga eyo twanunudde ennunule. Njagala okweyama mu maaso go tugenda kukola obutaweera nga ndi n'abasajja bano n'abakazi bano okulaba nga tutuusa Busiro North bamanye nti kyetuliko tukimanye era tukitegeeza.
mwebale nnyo jangu ovune ku kifaananyi naye Our power, people power, NUP, everywhere, NUP, even here. Councillors ababa mu Siro South councillors. Kasanga Town Council, where are you? Ndeko ono muviri muviri ono ayitewo jangu wamu oyitewo ono mumuviri ayitewo genda odde mu maaso NUP everywhere. kati bo balowooza nti bwadda mu maaso nti olwo kamera lujjummula ngate eba egenda mukolako haafu aba divisions zenakulembedde temwafunye mukisa kufuna kifaananyi n'olwekyo kampita Entebbe municipality ekomewo bafune ekifaananyi Entebbe nekiramu